Byagenda kubeerawo enkyukakyuka mu byenfuna byaffe eby'ekitundu ensi yange okukudde Kiwambogo Tulumuko kati kuluno lujoga chifu banga je kwatesawo y'eggombolola yonna lujoga chifu mulima neka tinamu bagenda ebigambo bino byagenda okubagamba tewali we babiwandiika muzikirize ntwala omukisa guno okubaniriza topiki esooka tubadde ku katonda si kyekitutwala mu kanisa oba kereziya w'eggombolola omuteseteri wa DP w'eggombolola kyampisi Balamisiza n'ekiramu ekisinga okumanyi Katonda amuyigiriza alakkirira mu kisenyi ku mmere bagambye nete n'ategeeza nti asobola okwebeeza mutalo gwataataaganyizibwa n'amala byamusanga akwata mu bwe zitambula bwe zitambula ne zidda bala ne bazeewula like that obuzibu otusinza okubeera nabwo mu gavumenti eno sijja kugamba eyenyala mu gavumenti eno abantu bafuna ssente ezo nga bazitwalira ddala era bangi badduse ku byalo mubamanyi nabamu bawali wano bakansalazi wano wano naye nga bwe basentalinga mu bintu ebyo nezibeera ezagundi ezo eza lwero lw'enzoole it is a revolving fund. The challenge government gyesinza okusanga nti abantu batwala ssente ne batazikola ki ne bataziza. For example kawe tuwenkalimi nezibereza PDM nze ku lwange nina a lot of reservation zisagala kwogerera wano ku ssente za PDM naye ne babeera nga bagenza okuzifuna okusooka mu encouraging okubanga olinawo ka business. What is that is not the primary target. Primary target is for the very poor asembera ddala okubeera owa wansi kumuleta mu money economy nti abadde wali mu nnyumba mu muzigo ssente zigulawo akawunti tebalina ssente zikola business plan. You don't expect them okubeera nga banafuna ssente ezo. Kyembe encouraging abantu baffe abagenda okuzifuna abeereko ne ka business bwe wowola ssente zirimu amagoba ng'ogenda kwongeramu muki bwongezi. Ekyokubiri be on sure deal ssente zirina okudda minus that bagenda bagulubya bagenda banoonya nze ebyo ebikwatagana ne gavumenti ne ssente zaabwe naddala ssente za interest nze ddira kyamukisa mulungi nti kasente ako kubanga tebagenda kujjanga eno buli kaseera era nabo okinaba kitegeeza kuleeta misomo kubasomesa what it entails in Islamic banking mumanye ti kyekikola ki kyekitegeeza babagamba nti ssente ziriko magoba but kuliko ebikwakuliza ebikola ki obugenderako. Ekyo nakyo njagala mukitegeere ng'abakulembeze bannanga akasemberayo ddala. Ensimbi zaabwe zazifunye bulungi era batambuza bulungi bazikyusa buli ssaawa. Tulina omulukango gw'empoma okutunaba okufuna ensimbi ezo naye nga ekizibu tekivudde nti ku abantu baasaba bangi nnyo era abantu abaasaba akasente akakyaliwo right now kaki katono naye olwe system okuba nti zikyuka buli ssaawa ate n'abantu abamu abakulembeze okweyagaliza nekireetera enkola okubanga tenaba kutambula buki. By the way nti chairperson wa SACCO ow'omuluka gw'empoma yali yakola ebibye ebitaali birungi so bagenda bitwalayo nga balabira ddala esidio n'amuyita n'amugamba no mu revisinge kino era kati se bamaze okurevisinga kuba yali awadde gurupu ye buli abamemba abalimu kakadde so nga kireetera abamu kuba nti bagenda kukola ki tebagenda kufuna ate nga tekyali badde kituufu. For example nze nali district councillor
bali bagaba ente ku district naye nagamba ziteekeddwa kugifuna bali badde bawa omukisa ba clients baabwe basooke bafune then bo oluvannyuma nabo balyoke bakoleki bafune eso obuzibu kuba first president yalagira ti abantu bafunire ku forms naye kati ate nekijjawo forms ne bagijjawo ate n'ebirala ne bijja so system abakama baffe gye bakola waggulu eyo yesinza okukola kuba CDU yalina code yekka mu Ggombolola yalina code gyateekeddwa okuteekamu okulabika nti ebintu byonna bikola ki bitambula so nensaba bakansalazi bakkirize tugule laptop CD asobola okulabika nti ebintu bino bisobola okutambula ki mu bwangu abantu baffe bafune ensimbisewo nze nno nganza okugitunuulira ndaba nsonga nungi okubeera nga gavumenti evuddeyo ebeere nga bamufuna mpola oba abantu baffe abawansi kubeera nga ebawa kasente nabo bajje mu money economy kugamba omuntu abadde awo ali mu kazigo talina nnyo kyakola babeere nga bamuwa kasente oba atandika kwokya kasooli oba ateekawo omudaala gwa nnyaanya kyandibadde kirungi nnyo okulaba nga abantu baffe basituka okulaba nga bagenda mu maaso naye challenges ezimu ku bizirimu ky'omuntu atuuka okwewandiisa okufuna ssente za PDM ne bamusaba business plan bamusaba business appraisal ogamba ng'alina okujuza empapula nga mpitirivu nnyo ate nga mukimanyi bulungi nti abantu baffe abamu abawansi ddala mutuufu tebasoma omuntu tasobola kukola business plan tasobola kukola business appraisal kati ate ssente ne zituuka nga zakumala kugulirawo akawunti omuntu agende mu Centenary agende mu Pride agende mu Posta agulewo akawunti ssente bazimutereku akawunti ne tubiraba LC1 akasirikiro amaaso abazadde bonna nga gabatadde ku lutimbe okwo banange okusooka byonna nnyongera okwebaza abagezi nyiva